Straight up, it's your boy Jonas Saints, social media quality program My Life My Journey, and today's session ngenda kuba nkuwa full content wa mwana mulenzi oba genda kuba tuwa full content wa mukwatako wa mwana mulenzi baza banji mumanyi abadde abawa enyimba ez'ettabu ensendekerevu ezinyuma, and so on today's episode he's going to be telling us his full story on how he made it, how he started up with it, nebirala bingi biki bye tusuubira ebigendo muvaamu maaso awo. Ndowooza ng'endongo bagiteeredde ddala. Fiti baba nenga siri kitya straight up you know say social media My Life My Journey. This are the one and Baza Young Daddy Dancehall Chairman representing Noah Management Juma Promotions, you know what I mean. Nenga siri kitya muganda wa ebala yakutte bataze batidde nabaze batudde bezinze nze wamma mwana gwe kuva edda we nazze badde nkulaba ontunuulidde tokitya ndi singo sirina gamba ba ex bange bonna baafa become over and squeeze me tighter, touch me left right side and center onina lelo pulo yo yanami. Oh, Luimboro, it's such a vibe, it's a nice tune. Yeah, man. Okay, straight. Twagala tutandikire baza yani. Baza Young Daddy Dancehall Chairman. Manya ganga matufu bampita Nyanzi Mike ndi musajja muganda neddira mbogo. Yeah, man. Okay, baza program je tuliko tonight, it's My Life My Journey. Yeah, man. Nga muno tugenda kuba twogerezeganya watya obulamu bwe bwatandika bwe buyimiridde okutuusa wano wooli. Katsera twandiyagadde abalabi ba social media tubatereko full story. Watandiko ekintu kino wakitandiko okuba ne music career? Musically, just music is in me, and I used to tell people I'm the music, and when I say it I mean it. Nange simanyi naye music just nesanga nga kindimu kuva buto bwange njagala nnyo music nga si nti nkola music nenga muwulira nga mwagala nga njagala nnyo ebyo ssanyusa abantu kuzannya mizannyo nga just binsanyusa. High school nga mbeeramu ne kuba freestyle zange ku ssomero azimbu pate bwo ku ssomero paka we natuuka mu high school. When nava mbyo okusoma awo saasoma nnyo just nali bugezi. Okay, baza yasomerawa? Nasomerako ewaffe ye Masaka, nasomerako eyo ku Right Junior School Kitomane nvaayo nenzijako Namugonga awo ku Kira SS, Kira Primary, nengendako Kawere Memorial SS. Saagenda wala nnyo, nze saasoma nnyo naye just I'm a smart guy. You know what I mean? Baza, during your entire life in school, were you involved in such kinds of MDD, performing like in the arts? Bakulu nenga abakulu banesiga. Nga ndi mu kirasi ya wansi nnyo nenga we tutuka ku bantu abaana ebagala owulira okubasesa nga bagamba waliyo guy eri wansi mu senior 1 or 2 waliyo guy nga balina okundeta nze era saaba nga nnyo na mikwana nte gy'abaana bensoma nabo nga ate osanga n'abakirasi ziri ezawaggulu ennyo kubanga nga banjagala nnyo azini nalinga mbasesa nalinga fane nnyo nga music atera mwali mupate ngera nga nze afuga. Kakati obulamu bunga tukyali mu ssomero, mama yawulira atya muli nga atandise okulaba baza getting exposed with music? Kirabika bo baali bakiraba dda kubanga kuva primary nga nkyali e Masaka eyo mu kyalo nga kupate abazadde bazze nga ffe abamu kubazannyawo emizannyo. Kati era we natandika ebya music ekisooka saali wampisa mbi nti oba nkola kino oba nywa ebiragalalagala oba nywa omwenge okisegeera. Kati maama wange ne taata wange olwedde bo baali banzikiririza era saafuna buzibu bonna era tebaŋŋambangako lwaki oyimba oba lwaki okolawo oti just nabo baali bakyagala ekyali kyenali nkola kuba bakiraba ndowooza nga siri kukyesibako. Kisegeeza bakusupportingira ddala mu kintu kino okulaba ng'ovaayo ne career? Yamani era basanyufu nnyo mu career yange. Okay, after high school obulamu bwatambula butya? High school era wagivaamu awo nentandika onoonya kuzi studio wangenda nempandiika wandika ku buyimba nga mbeerawo nga waliwo abazze okukola n'omugamba olabye otya kana akantu okayimbawo oti nga ate tebagaananga negwe gayi kinga oli mugezi okisegeera nga mbawa ku ideas naye nga simanyi nnyo nti oba nnyo naye nga mbawa ideas ate ne bazibayinga
Meaning that nti wali owandiika nnyimba naye nga tonnavayo like kwesitukira gamba nti nawe ze nnyimba zowandika gwe mwenyini osobolozeeyo. Olumu nagenda nga producer nampaamu nanga jangu tukubemu naye nga just bikola kunyumirwa nga waliwo bakyali banga naye gyoyiteko wali kabaala we wati okubemu naye nze nga ngendawo just kasita nnyimba ne basanyuka abantu ze nga bye binsanyusa kulaba nga kyenkola abantu bakyagala nga nze bye binsanyusa bantu kwagala kyenkola. Olwo studio zaawo ezo olwo zaaliyo era ezo studio zimanyi zibaayo ezo zimanyi waliwo kyali wanga bali bamuyita Kalimu producer bangi baaliyo baproducer yabato ngaabo bamanyi babeerayo nga beeyiya nabo bayiya obulamu. Okay, kati mbulamu obwo ng'olabika okuba nti you are a songwriter. Who are some of those people you managed to write for songs ne ziba nti nazaabakolera era ddala zaabakolera zaabakweza abatuuze? Sinobbo bangi gye bali naye abayimbi olumu tekibasanyusa kyetaaga omuntu yennyini najja nayogerera nakyogera era nkimanyi bajja vaayo boogere kuba nabo bajja wulira nga kibaluma nga beekwese ne ideas zange nga teboogera naye nga sibalinaako buzibu nze kyenkola nkyagala ng'omuntu waliwo ne gwe ŋŋamba bugambi nga si yaŋŋambe ne muganyi naye oluyimba lwenjagala okukuwa ndaba nga lusobola okukolera ate nze sirina kye ŋŋenda ddukozesa yammaani akuwa ku ssente era byebyo. Okay, after that nti wali owandiika nnyimba, so what definitely motivated you or inspired you for you coming up n'ogamba nezino ennyimba nange kantandikoze? Nakolanga demos ezimu olumu omanyi kati ebyokuwandika tebiri nti owandika ku lupapula ogenda n'okola demo n'osooka ogiyimba ne bagikuba n'otwalira omuntu kyoyagala omuguza nga akiwulira ng'oli kiyimba naye abamu bennawanga ennyimba nga mpulira demo gye nkoze ate olumu eba esinga oluyimba neŋŋamba ate olulwe nalo ne lukwata ne luvaamu kyayagala kati neŋŋamba kati ate singa nze mbadde ndutadde olwange lwenkoze demo eyo nenjiba gimasteringa nenjita ate kiba kirala nga nkiraba nti kati bano mbawa waaka naate kiraka ndi waaka byo basingako osegeera oba okiwula naawe oba okiraba oba okiwulira. Kati nandyagadde tumanye olunaku olwaleero like what's the technicality ekibaamu nga baza owandiisa oluyimba n'olufeelinga nti ddala mazima ddala kino lujja bba hit? Just nkola research wange nze situula butuuzi awo nenkola mbeera nkola research nenoonyereza ne industries ez'enjawulo ezitali Uganda nendaba music engeri gyatambulamu n'okumanya abantu kye baagala omanyi olina otutambulira mu bantu n'owulira kiki kye baagala owulira si just kuyimba buyimba eno nayo business muganda wange. Kuba in most times oyinza okuwandika oluyimba gwe n'olufeelinga nti n'oluyimba lugenda kukikola naye ate olutuuka ku matu g'omulala n'omuyimbi gw'oluwa n'omugala n'oluyimba lugenda kukolera n'alugaana ate n'olukola nagakale bannaye oluyimba singa oluyimba kakodyo kyakakirimu is it nti mubeeramu ne differences within voices melodies z'omuntu kati nsobola okuwa melodies n'oziyimba ate ne zitavaayo na ddoboozi lyo okisegeera kati ate nga waliwo asobola ozijjayo bulungi so just byebibaawo osobola owona oluyimba n'aluyimba ne lugaana ate n'oluwa omulala the same song omulala n'alukola kyayagala ne luba lwakabi yammaani. Okay, otandise okuyimba otandikira wa oba otandikira ku ki? Nakolanga ennyimba zange awo eggambe nze nga zinsanyusa okuziwuliramu ogenda n'ennyimbamu n'ebyobwerere nabiyimbako nze naye nga just njagala kakasa ng'era neebuuza tugenda ku show ng'eriko abayimbi 4 ne bayimba naye nga gwe ojjawo abantu bawoggana nnyo nga nange ngamba kiki what is the magic kyeki lwaki nze wenzize audience esanyuse ekyuse ekyo nga kyekisinga okunzizaamu amaanyi nga sifana ku bya ssente nga kyekinzizaamu amaanyi neŋŋaa naye ndi wakabi nja kikuba paka we natandika serious business nga nfunye management yange. Totwalamu supidi tusoke tutambule ku bulamu obwo nga tonnafuukira ddala omututumufu ennyo. Lwali lulimba ki by then olwakutwalanga ku stages ez'enjawulo eyo ng'okyaperforminga? Banna ekyo bamanye nnyimba omanyi nze nali kati nze muntu asobola okujja mu studio nga nziza okukola oluyimba luno ne balukubako awo saate ne nfuna vibe endala kweganga omuntu producer goli nayo akufiiringa n'omugamba omanyi kati soko ogisirisaawo soko okuba eno endala gye nfunye nze nsobola owandiika ennyimba mu lunaku just simanyi oba ndi special naye nsobola okukola ennyimba omuntu kyatasobola kukkiriza nsobola owandiika oluyimba
time ntono nnyo nenkola idea yange nevaayo. Okay, so how was your feel for your first audio? For you releasing up a first audio and a studio session? Chali wange nali ne bachali bange nno be nali nsoma nabo eyo nga nabo bayimba baga ne tujje tugende tukole akayimba ne tugenda ne tukola naye ng'era kale kati nze nga nnoonyereza nnyo kuba nze nali nga nkyagala nnyo nga bo bayimba just olumu nga ne nga nze ngamba saagala kukola nsobi saagala takintu omuntu n'akiwulira n'azalawa bwe nkola ekintu manjagala kibeere ng'oli wakiwulira naye kiba tekiri 100% at least 80% agambe ono kyali waakabi asobola yammaani. Kakati mu kaseera ko ng'oli ne bakyali omwali mwakolawo mwafomengawo engeri ng'eyadduwo nga muyimba mwenna in a group? Aha, nga tulinga kuluwa ebityo naye nga tetulina ssente just nga twagala studio ebeera etya ki ekibeera mu studio balikodinga bati naye nze kyewunyisa era natuuka mu studio ngali sirikodingako naye nali nga mbiraba nga mbifollowinga nga TV mbeera ku TV ne ngamba omuyimbi ayimirira eno mu kasenge ebyo ebiseera nga akasenge babeera mu kasenge gye balikodingira nakolawo ati nayimbira mu producer nakuba beat nze nali already na experience nga mbiraba mbigoberera mbiwa obudde. It was talent from back then. Kintu wote wasobola kikwasaganya. Kindimu just nganze. So how did it come up ng'otandise okubeera with serious business with music? Otandika otya? Like seriousness nga tujjewo biri byonna nti twali tufomingizeewo budduwo. Byokuyitamu mu bbaala omanyi nze style yange style nyingi nze mpandiika ne hip hop naate siri rapper. I want to sing. Kati nze ndi musajja mukubi wa dancehall music okusinginga kale gwe bayita afro dancehall. I sing but you can dance on my vibe. Si kati nesanga nga tambulira nnyera mu bifo ebisanyukirwamu mu bbaala performinga mu kyali wakuyise jankuweeyo ekyeta jankuweeyo kubemu just gye nasanga basajja ne bagamba gomanyi tusobola okukola business oli wakabi yamaani. Ali mu kaseera akani ali asamusi? Nze nali nga njiriba byange baproducer bayagalanga nnyo vibe yange na idea zange ng'ogende wa producer ne weesibasibawo awo mpolampola nowebeezabezaawo awo abana abasinga empaamu ng'akuwulira n'okuwulira oyinza obeerawo omuyimbi najja nga ze kkola kati n'obaako kookasukamu n'agamba naye ono omwana wa kabi ng'agira time n'agamba soko gye tukubemuuko soko gye naawe okubemuuko kati ngeri obeerawo ng'olaba akoze oluyimba nakukolerayo akayimba kati nze nga kyenyina onnoonya transport nze nga nva n'ewaaka ne ŋŋamba ŋŋenze ku kibalawo ekiti naye nga simanyi n'ananziza ngamba bajja kunfuuwa ositegeera ng'olwo mikwano gyo gyakufuniddeyo kagege. Aha, ne waba gambe jangu okubemu nga talina kyagenda kukuwa nagga gwe jangu okubemu bakulabe nga nze ngamba ŋŋenze oba nnyina transport ewa siina nga nze ndi mugumu manyi bafaani bagenda kola ki bagenda kunfuuwa ositegeera. Omanyi abantu abasinga nti nga boolekedde engendo nga zino alaba nti wakigezaako omulundi gumu ebiri n'atafuna positivity okuva eri mu bantu aggwamu essuubi gwe ebiseera ebisinga bwe kyalabika nga kikyo tekyakumalamu maanyi gamba nti kino ekintu kankivu olumu just oyinza ogwa mu sawundi nga teyayimbye bulungi ne bigaana naye era ojjukira kyewakola luli just ne bakyali bababaawo nga bakugamba obyaddala osobola n'abayimbi bennyini nze nasinkananga abayimbi naye ng'omuyimbi yajja nagamba naye mwana gwe kyali gwoli wakabi nze ndi faaniwo wadde ndi muyimbi ositegeera teriyo ki kyoba weetaaga okusinga ekyo teri kikuzaamu maanyi kisinga ekyo oba olina alemerako era n'abayimbi bangi abali kyenyinza obagamba ba bro mulemezeeko gwe owulira ng'endongo oba oyitayite abantu owulira bagezaako connectinga naawe just lemezaako ogenda kukuba maani. Okay, tulabye bangi ba upcoming baze bavaayo naye nga bambi ku bitundu gye bava oba tugambe nti music waabwe gyatambulira eyo abantu abasinga babazalawa bwe tewafunamu eyo feel oba tewafunako chance eyisibwako obubi bwotyo babaawo ab'okumpi wabaawo abakubeera okumpi ennyennyenya babeeraawo naye kale bo baba tebasobola kitegeera baba tebamanyize kyendowooza oli asobola obeeraawo nagamba naye kati biki bye mulimu
muli bayaaye just naye nga nze mmanyi ekibeera mu ndongo eyo wemba mpiseemu audience eyagala ki nga nze ekyo kyenfokasingako nze saagala awulira negativity mba saagala biwulira bakasukira obucupa gwe just proceed nze mba mmanyi kyengoba nze nsigala ku mulamwa yaman. Okay. How did you come to have a management that are managing in a music with manage anti kati abantu abamu tebamanyi nti music business naye mulimu abakimanyi era kyekisumbwa ne industry yaffe eno tulina abagagga abalina ssente wano mu Uganda naye kale tebannakitegeera bulungi nti music asobola obeera ng'ekizimbe ekyo nga business eyingiza naye kati mulimu abakitegeera era kati manager wange namusinga n'agamba ne olimu business mwasingana mutya ne manager mu ndongo waliwo kyali wange bamuyita promoter Juma yabeerangamu era mu ndongo omwo nga mpita soko ojjeko wano leero yitako wano biki nanga nenjagala kufunira manager kati lumu era twali ku show gayi najja naga ne mwana oyo wakabibi ne bakwatagana ne tutandika okukola tugenda mu studio ne tukola olwimbo lwasooka bali bayita Sampolo. Walukola mu studio ki? Who was the producer? Waliwo producer wa straight from Chicago. Yeah, mega production here, and ani awandika lyrics. Ezali mu oluyimbo of the music. We are one. Can you mind giving our viewers a sample of the sample? Yes, so this set tonight we go dance on island. Gazi ya magulu kuba samasoti. The way you do the dance that me I want it. Alright, osinisa bataseka. Mazina goga nsibisa bikutuka. Bokamwa magulu no wanika. Titirire bala netabuka. Mazina goga njogeza Luganda. Banachula mu bulago nonsibye kumba. Na kutuma mulinya wagonda. Dance flow zino buka member. Anyway, wanabo balaze sampolo. Abakukopa badangayo tukawe tuzina dombolo abatagonda batusangeyo wanabo balaze sampolo tokityawe ndise gwangayo tukawe tuzina dombolo abatagonda batusangeyo kulo. Wow, remember lwali lwa tabu right? That's where that is. So how did the vibe come out? Just sample. We but it's a club music, but it's a club banger. Yeah, man. I want as I am. That's my mission. I want to dance. That's why I call myself Dance Out Here. Dance Out Here. Yeah, man. Okay, now sample to Motadwe. What were some of the achievements with that project? Sample project connection is friends one. Wewe tusinga omanya nti no omanya byewetaaga mwenendo connections zijja zeeyongera buli luyimba lwokola kyobomanya waba guduwaka lulina kyebikongera osobola oba tokiraba naye buli luyimba lubakukalu kyebikyusa. Sampolo yalingirawo nga tutandise okubeeramu eno embeera eya covid oba it was later olwali lwa 2019 tugamba ng'okyagenda maaso okuzimba. Why didn't this jam the rest lwakuba wonna wazinga management yali ebulamu nga twali tukyastandinga omanyi olina ozimba omusingi ng'ozimba ennyumba olinasooka musingi tosobola kukomerera ngaka just ne pressure tulina pressure teryanga oba osegeera nga tuli pressure just olina ozimba ekintu tozimba bigenda gwa lunaku lumu osegeera twalina ozimba ekintu ekigenda ostandinga for long time. Okay, after sample kale nze mbeera recordinga nnyo naye just tutula netugamba kati nole kugenda otusegeera egyo tuleeta okuma onina yayingira mu kaseera after sample banka ebyo byonna wali totudde ne music career gatwa sample yali wa 2019 awo kati 2020 ngatandika January ne tutoninga odina siwaliro twamuta 2020 January yadewa 2020 January gambe fesi yaffe gyetwali tukolera tetwayagala kyamukirira nnyo na covid netugamba kati tuduwe time yesotingeku
tukole kye tulina okukola era awo byagenze ngaebigiramu ne tuta vidiyo mukama n'abikola nga ebintu kuba Onina, it's such a banger, it's such a vibe. Who was behind the lyrics? Is it the same person? Yeah, man. Wow. And then the audio? Ronnie on this one. Ronnie on this one, John was behind the audio. Yeah, man. So how was the feel with Onina? We were approaching the lockdown. Mwamutuuzaamuko mugambe nti katuke tulinde lockdown yene kwewo so tutandike ate okutambuza music kuba olimba luno abantu abasinga era twali tukola business kati lockdown yajja akosa businesses nyingi ffe baani abaali baleeta okuwakanya covid yali azze nga tusobola kwekuda kulekya za covid katulina okiwaamuko kale kuno segeeza mwalutulako butuuzi ne mugamba katuke tulinde enembeera waluteekawo ebiina okugendawo kati tufosinze nnyo naye ngero oteekawo n'ogezesa tuteekawo ne tushutinga vidiyo naye ne tugamba tuyireko covid waba nga akenderao era we twakitabide ani ashutize vidiyo bakitabisanmagi yama so ebbanga eryo lyonna twale tulaba luno olulina abaluyingira up on various social media platforms and most people out there bagamba nti TikTok has vibed this song. TikTok yakola kyakabi naye naye ate lwatandikira ku radios olwatandikira sounding radios nga wali abalumire nabo balumanyi era we balaba vidiyo abamu bagamba oluyimba lwano finali era ne ku TikTok kirakira we balutandika kati abaali batalumanyi waliwo n'aluwulidde leero nga yamanyi kutadde leero osegeera kati abaali baluwuliddeko we balutandika era TikTok ate okimanyiyo wekolera naye batiktokers baffe waneeno mu Uganda baagala nnyo kale amatu agasinga bagenda nnyo okugawala international music ate nga baba bannayuganda kale omu tebamuwa nnyo matu tebakwasaganya otya bonna okubanga oluyimba lutrendinga ku TikTok nze music wange gwenkola aliroko international buli wamu nkola ekintu ekituuka ku muntu wa wansi ku mwana ku mukadde nze just wadde dancehall music naye nkola ekigendo ezibisookekokaladansi era besanga nga bagudde balikuzaane nga tebasobola kuko naate kyakabi mwana bebaza nnyo abo bakaayi kyakabi nnyo mwana nobali kusapotinga music wa Uganda tubamugende maaso kati muli owulira otya otandise okujja mu limelight nga buli omu bakutuula kyenali singa okwagala era kyenasabanga mukama buli lunaku ate nkyamusaba kuba nyinawo enjagala okutuuka naye era kyemanyi jatuuka olaba ndi wano osekera muganda wange jatuuka wesinga okwagala era naye abayimbi abasinga bemu kubayitiza mu ekisoose amalala muli kwegamba n'akakomando bato kyayagala genda kati nawadde akakomandozi era bakagala obulamu bwali bukya after that ngokubya ebisongo bina buli wamu ebituuse buli wamu babikuba just era kuba musanyufu era kuba musanyufu kubanga bangi nnyo abayimbi bangi muganda wange naye bangi nnyo abatatuuse wano batatuuse wano naye ndimusanyufu n'okubeerawo ate era nkyasaba ntuuka wali bwebino benjalo ekinoto kyange kinene I have a big dream. You mind sharing that with me? My dream ekinoto kyange kyakusinga Uganda music kubanga mpulira the future. I feel I'm the future. Naye kagandete industry eno mpulira njala nange ndete ku bayimbi bangi abaana bangi bayimukamukono lwatuba abantu abamu tebabanoonyako naye abaana bali mu bigegerera naye nga tebamanyi watambulira kintu kyenagambye wali nga tutambuka abagagga b'omu Uganda tebamanyi tibasobola okugyayo abaana abo tebakola sente nebatuusa obulamu bwabwe ate nabo bwabwe. You know, most artists out there, down there, are always that music has started and should be again fame. And you specifically as a person, you seem so different from other people's fates. When you go to Banga, go to Wachima,
fame yokka. Zekachima fame na sente. I want to be rich bro. Njagala fame, njagala sente. Njagala okuza industry. Njagala mu industry. Sagala nimbe buyimbi awo. Osina kintu kyemanyi nnyo nti nasoma nnyo. Kyemanyi ebyo. Okay, still basing on the natural. Osuubira COVID oba lockdown eno gye tulimu ekoze kyamaanyi okulaba nga omwina akabi atambudde kyabbanga everywhere naye I'm 100% sure nti that's not what you expected. Obadde osuubira ekisingawo. Osuubira gwe muli nti lockdown eno ekoze kyamaanyi okulaba kale nga oluyimba terutuusawo obadde olusuubirira ddala okuba. Bwe mbadde lusuubira okutuukawo oluyinza oba lutuusewo. Ate sirukoze simanyi kale tomanya bya Mukama. Yinza olowooza nti biwe naye nga temunakuba ate bitandika butandisi. Kati oluyimba lunata 2020 January 2021 saawa eno webibiri so kati tomanyi ate ne muzeeyi yagambye tunaatera okubikola naatera okubikola kati tomanya Ebyebbaala musegere tulina ofuna ku ssente just katusabe mubeere tereere ekimu tugenda kikola nga bwetwasabanga oba alliance osuubira okuba nga oluyimba ate oluyitako tuyogeddala disitude gyali mu sitowa kugamba naye tayimu eraaba etuusi mwambagattako akalala naye batoleddeko kaseko nze gambye ebikodinga nyo gyeziri enyimba mu studio naye sinalondako natulibwa nti tetunatuula nti tuzeeko luno naye ngaenyimba zogyeziri. Okay, kati baza abantu batandise okuba nga bakweyunira bakuyaayaanira and if at all a chance comes to you which artist here in Uganda muwandiyagadde okuba nga okozesinga collaboration oba kalole yenna alikukolera Singa Uganda abayimbi abakabi bangi bangi nnyo sobola kugamba ng'oba onooba just oli wabula ng'oli oba zze oba nange ne muwulira nga vibe zaffe zikwatagana sobola n'okukola n'omuyimbi yenno wakabi wange kuba aba abayimbi bangi sobola kugamba nti oba onooba oyinza olowooza nti gwagala kukola n'oli ate vibe bitakwatagana naye era kyemmanyi mulimu yakwinspire nga gwogamba nti ono ye abayimbi bangi aba inspirinze bangi babaddewo nze safokasina nnyo ku bayimbi ba Uganda bokka oba omuyimbi omu nze nikola nnyo research nawulira ng'oli azze n'akuba ekyakabi ono gali wakabi nenkiwulira nembaako kyempise nempulira omulala bangi buli omu muwuliriza neŋŋamba ono alina kyakola ono alina kyasigako ono alina kuba buli omu alina kyasigako neŋŋamba kati koze mutokainingawa nenkola ekyanga ate nga kyakabi nga kiyinza nokusinga kukyabi kuba buli omu ayagala kisinga nange njagala kisinga yamwana. Okay, your music videos have been so stylish. Back at the trend here because the man ani akwamba Bamenera abakyali bange baagala nnyo kyali wange body collections kyali wange dress designers millionaire stylist abakyali bange bangi nnyo eyo waliwo kyali wange eyo keniditi naye kyali wange just noonya wali kirungi ngerawo bamundongonoga ono producer nze wempulira nti kati eno vibe kiraga oli agenda okugisobola nze siri waawamu noonya wali kirungi okugamba all in all industry wajja kukwasaganya omuntu wakabi alina ekyakabi tolina kyemalira ojase gwakwemaite ekyakabi ekiyinza Okay, would you mind sharing with us some of your future prospects? Basi nga we nagambye I feel like I'm child like njagala ndeteyo abayimbi abawuza mu Uganda oli atulaawo n'agamba oyo muyimbi njagala nsinga abayimbi
With saying that, oyinza okuba olabika olinayo ka academy oba music school eyo yonna gy'oli watandiseyo kizimbe oba nti olinayo kale omulimi wako oli mukido omulimi wange kideeyo bamuyita Jenny Music era sawa yona kyali wange gye bali abayimba bajja ne bakwebuuzaako waliwo ne basitami obaasa okukuba naye ng'ate bwali bongoamwali mwenna before naate bo ne bakusobola just ezo ziba nteekateeka za Katonda bwe tusobola kugamba mbu ogenda kuvaayo enkya abasajja bakuba n'akuba emyaka n'emyaka naye ate wajja buli mutwala ebakkayi ekizokugamba ebakkayi era tolina zimba mmeme nti ate gwewadde ekyaka byakusooseeyo olina sigala ng'okola kyolina okukola ekirungi tayimu yejja mbala nejja ekisa teguweta kuona ye final remarks eri abalabi ba Busesa Media bane bonna abalaba Busesa Media kyenyinza okubagambamu ano munyongera amatu gammwe bannayuganda mwenna n'ensi yonna okutwaliza ewamu bampita bazabaza music young daddy straight from Nua Management Juma Promotion bane basabamu obwagizi bwange ngenda bakuba endonga mu music and when I serve the music I mean it amatu mugende mu music wange mu streaming platforms zonna stores Audiomack iTunes Spotify Deezer buli wamu kuteekamu bazabaza music mugende mu following bambi Instagram ateze embeerayo njogera n'abantu baddamu social media zange zonna baddamu YouTube subscribing bazabaza music buli wamu Twitter bazabaza music TikTok mugende mu vibing tuni zange use the sound zisibalinako obuzibu mukoleremu oluyimba byonna bye mwagala. And then for bookings my management the number is 070 Sabe mirundi ena 10 bagere ku Uganda lwasibote 070 Sabe mirundi ena 10 Nua Management Juma Promotion zibira biwa owo tusi watenga credit naye ejje by the way kembadde njagala osembayo kubuuza management nawo olimu temuliyo mwana mulala alimu bakwe you are the only person managed tubadde twafala era nga ojja naye ng'era maasawa bijja bino ndikatulisumbire bijja bayimbi bajja kweli abayimbi bajja katusubire fire yokka asobango tugana okay mumuwuliriddeko ndowooza abadde bazabaza yoge remember we are sponsored by Bazabaza Music. We are sponsored by Jobline Consultancy batwala abaana ebweru Abu Dhabi Qatar balina emirimu egy'enjawulo as security guards abakola mbeyomba abakola mu supermarkets ez'enjawulo basangibwa Naalya era enamba zaabwe ez'essimu ze zanuwamanga 07050325532 or 07099374447 eba Jobline Consultancy Uganda Limited abasangibwa Naalya. Support Jonah Saints, keep locked on. Ala yakudde bakaze batidde nabaze batudde bezinze ze wamma mwanagwe kuvedda we nasse madde nkulaba ntunuulidde tokitya ndisingo sirina gamba ba ex bange bonna bafa become over squeeze me tighter that me the right side and center yo you don't know this are the one and baza young that the dancer chairman straight representing Nua Management Juma Promotions whenever badeko ku Busesa Media straight up big up my bro respect bless up in one love.